mulimu miliyoni 4 ezitandikibwako. Kale zerujja omulungi atulaba nyongera okubuzaako era nikubaza okubanga ogoberera program zaffe ez'enjawulo. So ndi Wakiso Kayunga wa Bishop Arnold Muwonge era ng'ekinkomezaawo ku mulundi guno nti mwalaba program yaffe mu bbiri eziise nga abakomediani balaajana bakaaba beetaaga buyambi. So mu mbeera bweti funya akasimu nti Bishop alirede okubeera nga atandika okubeera nga abakwasizaako mu mbeera yonna enteeka yonna gyetambulira okulaba nti bavuunuka ekizibu kino. Naye nga njagala obategeeza social properties atutambula nabo buli we tutuuka nga bano kye basinga okutegeera kwe kugula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba, restaurants, gym, saloon n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo nga bikyali mu mbeera nnungi. So bibatwalire embeera eyo babeere nga bagikuwonya ate obeere ng'ofuna ebintu ebirala. Ate era nga n'ebirala osobola okubeera ng'obigula kubo basanga bakireka Kamuli Road era ne ku nnamba z'essimu nga woziraba wansi awo. Mariam Masa naye tutambula naye mukyala muzadde, mukyala muyimbi aliwo nnyo ku lw'abaana. Subscribing ku YouTube channel ye Mariam for Children. So ku mulamwa Bishop Arnold Muwonge gwasinkanidemu bakomedian ab'enjawulo agenda kubeera nga tulaba ekyenjawulo kyagenda okubanga ateeka eri obulamu bwabwe. Bishop Arnold Muwonge ono musajja wa Katonda nga bwe twabategeeza avuddeyo nga ajja ayamba abantu betulabako abo in case ng'oli abadde wa kamera nnyo nga bwe twalaba Munamasaka yali radio presenter wa Kabi, then tulaba Spice Diana ne Rukia nga bwe mwalaba ekintu bwe bakikwasaganya, Farida Nakazibe nga olaba ajja akwatako abantu. Omusajja ono abeerayo nnyo emabega ewo kwoteeka ne abawala nga Remy wa Spark TV bonna abeera nabo mu nteekateeka ze ez'enjawulo. Atunulidde abasomesa, atunulidde aba celebrities abenjawulo, atunulidde sector z'abasumba, atunulidde sector z'abaana abato mu nteekateeka yonna. So tulindiridde tulabe ku mulundi guno bakomediani bano agenda kubanga abawaaki mu mbeera y'okulaba nga adduukirira omulanga gwabwe. Munzikirize mbere nga mbeegattako nze Lujja tusinzidde wano ku Kampala Children's Center e Wakiso era nga Bishop Arnold Muwonge yawomyemu omutwe mu nteekateeka z'olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga, Presido oba President w'abakomediani mu kibiina ekitugattira awamu ekya Luganda Local Comedians Association nga tuli wano e Wakiso ku lusozi owa Bishop Arnold Muwonge. Tuyinza omuyita muva Bulaaya oba omwami asinzira e UK naye nga Munnayuganda waffe wa wano. Abo be basajja bange benkulembera mu kibiina nga bwe nabagambye ekitugattira awamu ekya Luganda Local Comedians Association. Naye nga tuli wano olw'omulanga gwe twakuba nga tusaba obuyambi. Obuyambi bwe twasaba yali ntandikwa mu luzungu gwenza okuyita capital nga tuyita mu bantu ab'enjawulo naye nga okusingira ddala omulanga twagukubira omukulu Bishop Arnold Muwonge nga bwe tugambye nti ebiseera ebisinga emirimu gye abadde agiweerereza London ne mu nsi endala nga bw'ajja okutunnyonnyolako naye nga tuzze tumugoberera olw'obuweereza bwe ng'alina abantu bayambye bangi nnyo. Naffe twekozesa akakisa kano tusobole okulaba nti bwe tunaamusinkana tuyinza obutasigala kyekimu kubanga ayambye ba mulekwa, bannamwandu, abaana ba ghetto, abalwadde, abaliko obulemu. So nga tujja tumugoberera mu mbeera eyo kubanga nti waliwo n'abantu betulabiddeko ddala kati mu covid ono nga tulaba abatwalira emmere, abatwalira ebintu ebikalu. Yayamba omuwala gwe bayita Rukia mwamulaba abeera saidi z'ekajjansi eyo yasindikayo abantu be, omuwala Spice Diana n'abalala ne bagendayo ne bamulambulako. Waliwo omwami abadde omulwadde ennyo mu Namasaka naye bambi obubaka twabulaba era taata tukwebaza n'abalala bangi nnyo betugambye nti abantu nga abaana ba ghetto. So omulimu gw'amaanyi nnyo taata gwakoze. Kati naffe mu mbeera eyo ne tusaba Mukama omukisa okulaba nti tumusinkana naffe asobole okutuyamba mu mbeera eno gye tulimu ey'okuba nti ebivulu babiggala gye twali tukola kuba ffe tuli bakomediani siganye baganda bange mubalaba nti bafaanana bwe bati. Mazima gali nti twabajjamu ekiramu ne babeera bakomediani then tubeera nga tutambula nabo nga muganda wange Kapere mumanyi okuva mu amalula ono muganda wange naye abeddeko mu bibiina ebyenjawulo. Eno ntandikwa kati ffe tusize ensigo abalala bonna bajje bakole ki bongereze kuno omuninsako sinene kanjogere no mulimu miliyoni 4 ezitandikibwako
naye nga bwe mbagambye katono kazira muki muliiso kakakwasa pulezidenti amina tata kuwomukisa siwa kya mukama lwa korona sibakutte mu ngalo mbakwatiddemu mu nsi y'emwoyo omwoyo amina mukama abawa omukisa tusabire ensigo eyo emere ne mukama abaviireyo ate nammwe muyambe bannammwe mwetaaga omukisa musigalewo nga mufukamidde amina tata amina ogolola omukono siganye togenda tukwatako era twagala ogolola omukono gwogwo ogw'ekisa omugabi bannaye simanyi kumanya munange wano mu kitongole esebo kajje wano tubasabire kale katusabe naawe ali eyo twagala naawe ali eyo twagala okubuulira nti mukama akola abantu bangi bali eno mu Uganda balina obuzibu tebalina kyakulya tebalina we basula naye toggwamu mwoyo toggwamu maanyi mukama ajja kukujjukira ekyo kye ŋŋamba abantu ate nammwe abalina obuyambi baako gwoyamba mugambye wano twayamba munnamasaka naye munnamasaka yagamba nti y'omutwala agulirako ennaku mmeka 3 kati buli omu alina 3,000 z'oyinza okukozesa okuyambako omulala tubakubira omuganga tiyamba omuntu tososola nti ate eddiini aliki omuntu aba muntu enjala ebeera njala kama yeebazibwa so naawe ali eyo baako gwoyamba kale katubasabire mukama akibakolere mufuuke ba comedian ab'amaanyi mulokoke muleete n'abantu bangi eri mukama amina ogenda kulokoka leero ansookere ku ggwe kikubereko mugala abali awo kama yeebazibwa kansookere ku ggwe amannya gaffe amina Settuba tugenda kusabira obeera omutuba ogw'amaanyi ensi yonna katusookeddamu ebigambo bino gamba Yesu nkwebaza kyolwaleero ondokodde yingira mu bulamu bwange ate okyuse na byonna ebibadde mu bulamu bwange nkwebaza ti ebirooto byange n'essaala zange ogenda zaanukula n'ensi yeewuunye ndokose mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe obugalo bannange mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu abasajja bano bannabyamizannyo bannakatemba mbasabira omukisa gwe wateekateeka nti olunaku luno balijja okunsisinkana mukama nga tetusosodde mu langi mu myaka mu kitu basabira omukisa abasajja bano balina okukaaba basaba buli muntu abayambe tusaba mukama nti ku nsigo eno gye tusize olwaleero ogenda kubayamba ogenda kuleeta abantu babayambe bagenda kufuna kapito gye beetaaga okukola emirimu gyabwe n'okulabirira amaka gaabwe era mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mbasabira obugagga mbasabira okukulaakulana naye okusingira ddala mbasabira okutya Katonda mu mukulembeze abe nga yabasookayo era nga yabeetoolodde byonna ebyagaana mu bulamu bwammwe mukama abisumulula olunaku olwaleero mugenda kubeera basajja b'amaanyi n'abakazi b'amaanyi nkwebaza mukama mu bo abaana baabwe banaasoma baana baabwe tebabeere musomo gwalema banaasoma abakyala baabwe banaalya kanyama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'emmotoka banaazivuga nti olwaleero okuva lwe bazze wano tebaliddayo kubeera kyekimu kubanga Yesu Katonda eyazuukiza Yesu Omunnazaaleesi nabo bawulira era obakolera mukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu guve wano nga gutambula nammwe mu linnya lya Yesu tusabye amin. Amanya gange nze Mr. Kapere Rufotose, the #1 comedian in Uganda. Kansoke n'okwebaza tata waffe Arnold Bishop Muwonge tata okuvayo tata mukama wange n'otuyamba n'otutuukirira tata tukwebaliza ddala Arnold Bishop Muwonge tata munaye twakukowoola ne mukama n'awulira essaala naye aba otujjukidde n'otuwulira so tukwebaliza ddala tata okubanga otuwadde akasente kano emiliyoni etulya miliyoni 4 kubanga si kyangu mu mbeera eno eya covid eriwo tata tweyanziza nnyo tweyanzeeke olw'akakisa ako k'otuwadde olw'akasente k'otuwadde olw'akasente k'otuwadde wakukulaakulanya okwejja mu bwavu naffe tubeeko wetukola ki wetutandikira tata tusiimidde ddala wojja sente ezo mukama akuddizeewo
agaze business zo agaze ensawo zo agaze buli kimu sebo tata tusimite tala. Nyongero bategeeza nti ekyatwese wano lunaku lwaliro kwe kubeera nga tumitinga Bishop Arnold Muwonge era ng'enteekateeka yo nawe mugirabye side awo olaba nti avuddeyo ye n'abaako kyakutte n'agamba nti abantu bange bakomediani temukoma kukola komedi wa kinoomu naye mukola for Uganda mubeerawo ne musanyusa Abannayuganda so mu mbeera bw'etyo twegatidde wako Senga Sebbanga yakulembeddemu bannoobo nga mujja okumitinga Bishop Arnold Muwonge. Essebo soko okwebaza omukisa bambi gwe mumpadde nga Kafton Music nga muganda wange Simisi okulaba nga mutubeereddewo titwasooka ne tujja okuba omulanga omukulu Bishop gwe yawulidde mwe be twakozesa nga baganda baffe olw'embeera gye twalimu so tubeebaza olw'omukisa ogwo nammwe ne mutatulekerera n'embeera nga mutulaga ensi n'emanya bwe tuyimiridde. Nenzizaako omukulu Bishop Arnold Muwonge tata tukwebaza omukulu n'abeera UK nenga munna Uganda nenga emirimu gye egy'obuweereza agikolera UK America n'ensi endala zonna eziri abroad so twamugoberera okumwogerako ng'omuntu twamugoberera ne tulaba ng'alina ebintu byakola ayambye abantu bangi nnyo ayambye abaana ba ghetto ba mulekwa bannamwandu abaana ba street abantu abaliko obulemu abalwadde kanaffe ne tukozesa omukisa guno okuyita ku social media zammwe zino oba ku mikutu gyammwe gino kusobola okulaba nga tumuyita naffe atuyambe tusobole okufuna entandikwa olw'ensonga nti okuva lwe baatuggala omwezi ogwokusatu paka mwezi guno gwa 11 tetukola naffe tulina famire ekirala omukulembeze nabwajja okwogera olaba tatukoonako kati ffe kwe kusalawo nti tutandikewo emirimu emirala kati emirimu egyo naye nga ate kitwetaaga ye capital kati twebaza Mukama nti omukulu ono yawulidde omulanga gwaffe n'atuyita era wano we tuli Wakiso owali essomerero era lya orphanage nalyo Kampala Children Center so watukwasiriza obubaka bubuno sente zizino ziri miliyoni 4 n'atugamba tugende tufune entandikwa ngera bwe twagamba twetaaga capital so abantu badde batubuza ebigambo bingi nnyo sente mugenda zikolamu ki era mwakoze enteekateeka ennungi bannange okuva lwe twegatta ne tukifuula ekibiina ekya Luganda Local Comedians Association tuli abantu bangi nnyo tusukka mu 100 naye tutubeera n'ezi meeting tutuula ne tulaba tukoze tutya okulaba nga tukulaakulana tukoze tutya okulaba nga tulongoosa omulimu gwaffe yate tubeddewo tutyanga ba comedian so naffe ekintu kino kitatugwiridde bugwizi twamaze kiteekateeka kati tulina idea za mirundi ebiri ze tuyinza okutandika nazo ku sente zino nera bwa tujja kuddayo tutuule era tusooke tulabe eriwe eneeyanguwa kubanga ffe tusalawo ng'ekibiina kati tugenda kuddayo tutuule kubanga tulina nti obulimi n'obulunzi ebyo bigatta byonna tubuyita obulimi naye nga mwe muli n'obulunzi ne tugamba nti tutandike ku bintu ebikula amangu bwe tuba tumaze okufuna ettaka tutandike n'ennyaanya emboga butungulu bijanjaalo muwogo kasooli emmere eyo gy'osobola okulima n'ekula mangu ne mukungula ne mulyako n'okutunda ne mutunda ne mufunamu akasente kati bw'ossaako obulunzi ntugamba tujja kulunda enkoko zikula mangu myezi 3 mba mumaze okufulumya enkoko zennyini oba amagi ne tugamba nti tujja kulunda embizzi seekansonyiwa tubaze nti embizzi ene ejja tuyamba kyekituyisaawo olw'ensonga embizzi ekula mangu embizzi y'omwaka eba emaze okukula mu myaka 2 muba mutandise okufulumya obubizzi ng'ezaala n'okuzaala mu kuzaala engeri gye tuli abangi buli omu asobola okugabanako akabizzi embizzi ezaala obubizzi 10 ekitali ng'ente erwawo ze tugenda okulya ku Christmas mu lujja mwenkana so kati mu ekyo ne tugamba ente ezaalira ku myezi 9 ejja kulwawo yo tujja gitambuza mu maaso ne tusooke tulunde embizzi tusooke twejje mu bwavu kati ne tugamba nti nene emmere gye tujja okulimanga nga tugambye obulimi nga n'embizzi kwe zirya okitegeera ebyobulimi n'obulunzi nabyo tugamba tunatufunye ettaka bijja tuyamba nnyo so kati yo invent nga yeddako invent eno twagitunuulidde nga gye tuli ba artist tulina emirimu gye naffe si kugiboola egitajja tulabisa bulungi kubanga omuntu Mukama wabakuwadde ekirabo ekya serebo nga Senga Sebbanga kijja labika bubi nga bakusanze otunda akatte emmese bikubiyenje bundo nkunyi munyeera ogenda olunda scrap ogenda otunda bumasu okusanga ng'osika kabalagala si kibi mulimo naye ekifaananyi kyo mwoli bulandi yeeyo ebejja kukka wansi omuntu adde akulabira emitwalo 2 ku labonita okusanga nga oli mu kutunda bumasu tekijja labika bulungi tugamba tusalewo tukole invent eno efaanagana n'ebintu bye tukola mu art nti obutebe babupangisa ku mikolo
tenti bagipangisa ku mikolo tekulabisa bubi musobola okufuna sound system music abantu mamupangisa wemba mfunya akasente musobola okuba nti musobola okukola bridal nga mmwe bennyini muyina n'abagole ne mwambaza omugole ne mwambaza ba maid ne mwambaza n'abana bagenda okwatendinga musobola okutandikawo okufumba cake kubanga cake era za mikolo musobola okuteekawo entamuza mwe n'amasuwaani era nga mufumba emmere ku mikolo n'owo tusanga nga tuli mu mmere ey'emikolo tekirabika bubi ekifaananyi nga mmwe mugabula Sebbanga nga nze ngabula emmere ku mikolo oba nga nze chef tujja kufuna aba expert abatuyambako ate naffe tuyigire ddala so tubenga tukola emirimu egyo n'embeera egambibwa nti ebiseera ebisinga abantu balaba ku ssente oluusi bakyamukirira ogenda kikola otya okukwasaganya banno wakati mu mbeera nga waliyo abantu batandise obba akasente twamaze kirowoozaako era ne kitunulamu nti singa tuba tufunye omukisa kati nga gwe tufunye leero enteekateeka yaffe eri nti ekibiina kya bwegassi buli kye tukola kiba kya muntu atya omu tulina sakwe yaffe ate n'ekibiina twakiwandiisa mu URSB kirina akawunti kati sente zino zigenda kusula ku akawunti y'ekibiina naye nga yaffenna kubanga era tugisayiningira abantu bameka basatu si ya Senga Sebbanga wabula ya kibiina sekendi tulina sako Kapere tali kubasayininga abasayininga balala nga nange kwendi nze ndiko naye nga Kapere abaddemu n'okwemulugunya ye abadde ayagala zize yekka ng'omuntu nezo bwe nkitunuddemu ba Kapere muganda wange ndudde naye era abali eyo Kapere mumanyi nnyo maze naye emyaka tugenda kati mu 2 twatandikira ffenna mu amalula nga tuzanya side mirror naye Kapere siye muntu omwangu w'okukakkanya kati ngenza okulaba engeri ekintu kino twakakitandika ate yayagadde yeetongole neŋŋamba tetukaayana n'omuntu akulabye ng'akuwadde akasente nalaba nga mukakaayanya kiyinza obutalaga kifaananyi kirungi ate ffenna bwe tunaafaanagana bajja kulema okwawulamu omutuufu yaani omubi yakola ki kati nze kwe kuddako wabbali neŋŋamba ye muganda waffe Kapere oba asabyeyo akasente akake tukamuwe then tulabe mu myaka 5 ye ng'omu nga yeetongodde bw'anaabeera naffe abangi bwe tunaaba tukoze eki obuwanguzi bwe tunaatuuseeko naye nga amakulu agatukozesa ekibiina kino kujjasi kubeera beegassi tukolere wamu kubanga tubeddewo nga buli omu ali omu naye twalema okufuuka ab'amaanyi naye ate bwe twegasse olaba kati amaanyi weegali tufuna n'abantu abatwesiga abatunakuwalirako abatusaasira nga tuli famire naye bw'ebeera omu era si kyekimu na wano nga muli bangi n'abaganda bawulya bagamba nti agali awamu awo tujja kubanga tusukkawo tubadde ne Sebbanga president w'abakomedian abamu abamukkiririzaamu bakwataganye so ne babeera nga bafunye obuyambi okuva Bishop Arnold Muwonge so Bishop Arnold Muwonge osobola mufuna ku Facebook mpola mpola embeera nebeera nga etambula bulungi nnyo nemufuna essaala oluusi waba asobodde okukwatirako n'abeera nga akukwatirako so ogenda kubanga nkoma wano olunaku olwaleero naye nga mbategeeza nti mwongere okubeera nga mutugobera kubanga ebinyuma ebiyigiriza n'ebyo ebitambulyamu mu bulamu bwaffe bw'abantu tutambula nabyo wano ku Captain Music. Subscribe, sharing, commenting, nze lujja tukwatagane mu program yaffe eddako.